Yes, obviously jage manyagange atula ku Carlton Music nyongero babu zako mu mbera eyenjawulo enyo nembagamba nti quarantine abatwala atya side eyo naye nga fere tujja kukoma kubaweereza tujja kwongera kugenda maaso nga tuba tusako abo ba celebrities bamwe abenjawulo na chiche bagamba mu mbera gye balimu naye nga fe always tujja ewa MC Kapale bingi nyo bamusubira musajja ayogera yecho ndachyo kyabasubira mu mbera gye akirabidde mu side eyo so mu mbera yemu kubingi ebitambula mu Kampala tugambye why not tulina okwera nga tusalako omusajja ono oba tutya ketonye kagwake naye wagule emmotoka wagule eno kugambye kati kano kakikobo balawo ogigula enzijiziro n'omulundi guno ngeje guli munja alete tambula kadogo musana kusoko kwasenda birwamu bugu muli bali epakira muli kati banga limaze nga tetambula eno kwango jikubamu ne kuserefu ne ojuwominga kati ngeje eri ya tabo oyino nalinya wali nerema kukola ki nerema kukala nerema kukala ya alamu alamu kati mbadde nkanyize nkakonyeko nakanyigo mayibi ngeje kyali mpya sinna nchayiganjide nchayi wava wala bine ebintu wabimanyira ere muruka tukalinze muruka ngeno ya munana nejera tanke yako yali aka mu kitundu nganjitegula ne baga yanga buli muntu afuse mukodomi wange ku kyalo yebanna sebo ntegula ekyalo kyonna nga bakumanyi nga ntegule kati awo kavuddemu tekasobola kuddamu nga ntegula yanga buli muntu mukodomi wange wayi mukonkwatamu kati abantu bakola abaloozi ovudde kumpi nnyo wano eno naye ng'ekintu osobola okikola mpola saako tokwata bukwasi sente lumu kwata esente ezawamu tezira we ziva kwata bukwasi obusente n'oteekayo kati bw'otunda eno n'oyongerayo bw'obayo endala y'emiliyoni nga 2 ate ng'oyongerayo 5 ogenda obawa mpola ne bakuwa eri bwe bityo ogenda okola ng'olina ekintu kinene nnyo ng'olyagamba mwana gayi na sente yakikola ate kumbe ojja ogula mpola ojja oteekayo mpola top up mwe bakomedian ovuga emmotoka zino ez'ebbeeyi kiva ku kuvuganya oba akasente keyongedde mu komedi embeera nayo era si mbi nnyo kuba okusinza bakomedian abaliwo bano balina iti abaliko kati bwe mugamba bwe baliko kati ate tebalina nnyo kye baafunye mu financial bakyali baavu kubanga bakyali mu kutoba ate abannayuganda bo batijjisa basobola okutijjanga wakajja ate oba nawe okyali faala tonayigana kulamuza awantu wo miliyoni wokolera wana olaba nnyingi naye kati nze ebbanga lyemmaze wano tosobola kuntwala akabaali nga tolina miliyoni 2 naye kati ate osanga bayambi bano abato bano bemuyita balina iti nga tasobola nalamuza bamutwala ku kakadde ate nga balina 2 nalabanga ennyingi because olwokuba excitement ayagala kubeera n'emirimu mingi nange byandiko nga nina emirimu mingi ndowooza nkola nnyo naye ngenda okugira bweni nga siina kaninga bajuliana ndi legend ekitegeera sikyakolera layisi so legend mu kaseera kano nga tuli mu lusirika tetukyagenda performinga tetukyadda wali mu mbeera nga batugamba nti comedy abasinga mu recyclinga jokes zammwe muziddamu wano noziddamu wali mwalikoze ekimwe nga bakomedian mu budde buno joko sikikulu sikibi nnyo kubeera n'abayimbi bennyini n'abantu bennyini bafani bafolisi nabo bennyini bebeddamu beberepeatinga kuba akulabye ku autospart nayagala akugoberere paka ku Mona Lisa ate oyo Tavani Woods atayagala akusange kagamba atazze n'abantu abapya kale oligira goba okola jjo kale bwabanyumize yagikoze eggule kati bobo kimanyi nti wandabye ku labonita atongoberera ninda atonda bulala nga tepya ezokoza ezibaza kukola wiiki yonna kati ate gw'ojogwamu wakati wa wiiki yange ze mba ntambuza kati wiiki ejja ate mba nampya tekuba kuddamu kati gwaba yeddamu gwangoberera so kati mwe mwalikoze eki mu kaseera kano nga bakomedian just ngandi kati ffe bakomedian tulina obayo n'emirimu mu business ezeeta ssente kuba kanizi byenkola nsubula bupoloti naye kati era nabyo ti sawa zino bweyagala okatunda baba bakwasa ssente rayisi baba balowooza otundira mu kizibu kewandifunyemu amagoba kati nawo kembadde ntunda awe matugga nakasubula miliyoni 6 kitundu kali ku kkubo naye atole ayagala kumpa 5 kitundu yalo okuba yandabi olwokuba akola ku TV ng'osaba Muzeeyi Museveni obuyambi kati nalowooza nti ddala otundisa kizibu kati nengamba kanfenjera kabeero kajja yamba mutabani wange nenga kale kambeerewo njiye ng'omusajja naye ng'olugendo lw'okutuuka ku pulezidenti w'eggwanga lwatuuka watwakoma lwenkyali mu paka ne kati ale nafunye ekkubo eddungi kati nafunye ebbalamu kuba tebbala musajja mu kiga naye kati bano abaganda bakusaasira bafulufiga abaganda ba DJ Mike kuba abo tebasobola kukwagaliza era bakusangayo bakuba nkokola naye ate ebbalamu olwokuba ye mu kiga talina amwejo mitima gy'abaganda fe abaganda fe tetweyagaliza naye kenyini muganda naye tetweyagaliza
tetwe kanjogere bwento mwami sali yangamba nti teriyo atwala muntu wa mukulembeze w'eggwanga kubona bonna bife betumanyi tali naye nyini batwalayo mutwale bebekulu bamutwalayo butwazika naye kati ate yetalina bwe yali atutte ate nga bayibuli egamba bawufunye nawe bako nekyowa abanyankole bakigabo balaba ne bwaba yasoma n'omuntu w'ekabaala eyo n'avaayo n'ajjeekaba n'afuna omulimu wa minisita oba biki era bw'amba n'addayo atwala munne amukimayo n'amuleeta n'amufunira obulamu obulungi naye kati fe omuganda wosaba munne masaaga walekayo nga yasiraana ogeyamugeye abeereyo ogamba nga bana bagamba baliweraga kati kyekye tulina ffe twekuba enkokola naye singa tutereeza ekintu ekyo ne tukitereeza kabaka aveeyo nga abaganda beetereeza kijaba kirungi kijja tukolera so kati mu kalantiini eno kyenandibadde ngamba abantu bajjasi banaabe mu ngalo babeere bayonjo ewaka kuba kati abantu abasinga balina omuze olwokuba asiibya waka banaaba batambula ng'agenda tutambula lwanaaba kati bw'aba asiibye waka ye naabiraki abeera mu buliri n'azuuka n'alaba tv n'addamu tasenya namannyo osanga bakati amannyo gagegeidde kati bantu balina omuze ogwo olwokuba nsiibye waka kati n'abandaga naba bagenze kutaala paka naddala baserebu abayimbi bakomediani abo asiibye waka bw'ati neevulunguliraawo tasenyezza because agaye ndagawa ngenda senya ndagawa akakoola ke yali aluli kamannyo kakyaliko kalantiini yonda kakyali kumanya so kati embeera eyo banaabe babeere bayonjo ekyo kakijja baleetera korona okuba lusalako so kyenandibadde bagana naye oba oli waka teri akulaba nga bwendi wano bw'omu mbulokwa teri ajja kumpunyiriza mu mpunya ekyo tekiŋŋaana kunaaba bulamu bwange olina onnaaba ne mulimu abantu asiiba yeebase kawungeezi bwato n'okunaaba n'abyerabira n'asiba mukyanda we ndowo yakale n'akisiba nkiguba mbula okuba ali mu kalantiini so banaabeko beeyonje ekyo nandibadde mbagamba mu mbeera yemu nga tetunnadduka njagala twogereko ku mbeera etambula mu kibuga essaawa eno tuba tuli awo wootabadde mu kalantiini weeno nga omwana full figure agayiwa waati bajjo yamuzaalamu omwana we yamusulawo yamusooka mu akamotoka mu atambulira yamuwolanga ssente byonna naye nga bajjo ate essaawa eno yeewakana bajjo ekituufu kindi bajjo yazaala mu full figure omwana kapale tokikakasa nkutidde nze bajjo alina amaddu ogamanyi bajjo ne bosiba ekidomola sikaati amala kukoonako n'akakasa kidomola bajjo mumanyidde ebbanga ki bajjo yaleeta akasabbuuni mu Uganda akasabbuuni okamanyi ojja kabuuza abantu bajja kakubuulira yakaleeta bajjo mumanyi ebbanga ddene bajjo mumanyi yali asubula manda gana agafumba mumanyi omwana kituufu fulufiga mulalu alina eddalu yeesi naye nga bajjo fulufiga yali muyimbi wakabiri bino fulufiga byatugamba ebyenkolagana yaabwe yemabega gwolina kyogimanyiko nkugambye bajjo alina omwana mu fulufiga edda fulufiga yayimbira awo ennyimba ezakabi yakolera iti awo ne palaso emabega awo bali mu love bali mu love bajjo nga yegera n'okwegayirira abantu ffe ngaffe abalinga otulozo baba fulufiga yaloga bajjo yavugako ku mmotoka ya fulufiga bajjo ebyo nagambye babeera nnyo bonna ate okuba nga yamukozesa ne bwe tutuukidde olwero fulufiga alina wayogera ebigambo ate olusi ne yeddamu kati fulufiga nanga wekimanya alina ebintu bingi byanywa anuusa obugolo okitegeera anywe taaba afuwa emmindi kati olusi yeripiitinga ayinza okuba nga omumanyidde wali mabega wali ozemu omusisinkanako muzina ennaku ng'akolera pulezidenti kati bagambye ekyokukolera pulezidenti kimugaana kunuusa bugolo bwe pulezidenti ye kasita akubakerereye Museveni n'amawulira muzeeyi n'awulira nti omwana akola akubakerereye abantu bakola ki kubanga fulufiga alina influence y'amaanyi mu bantu naye ngaekituufu kiri nti bajja alina omwana muki mufulufiga byogamba nti bagenda akole nnyo ekyamaanyi kubanga omwana oyo asoma kuba bajjo tajja werera mwana nze mumanyi ayagala nnyo olya ssente ze zimuwoomera nnyo obwomu ate ng'ejo waliwo empalana y'amaanyi ne maama w'omwana tajja muwerera anko balamu kyaba atukolera ekyo awerera omwana ne bwamukomya mu P7 omwana atandika comedy kijja bakimuyamba kuba ne maama wa comedian taata musuubuzi anti kati atasubula biki tumulaba mu kutegeka era baba basuubuzi ba investor muzanyi wa zaala kanjogere bwe kandi omuntu omutegesi w'ebivulu aba muzanyi wa zaala oteeka olusi n'otafuna yabazza kati muzanyi wa zaala taata wa kasino akola mu kasino azanya zaala so kati mu mbeera y'emu olowooza baaliyongeddeyo na mbeera y'amateeka zi DNA ezo oba baaligenze na kigambo kiriwo bakkiriza ku DNA okujja bamutwalidde ku mpingu ate yakwataganye ne lawyer already alimba byonna ajubisa bajja ajubisa nnyo tasobola kukkiriza DNA era bagenda tutuula eyo bateese babiveeko musigale nga babasumba amawulire engeri bakolagana yene embeera eno gye tutera okugamba nti waliwo aba opposition abagenda mu state house ekiro bwekityo kati nabo kati yembeera gye tuli bagenda beere nga bakolagana ate nga babeera waliwo papa wa misach papa sport fulufiga nga agulira bajjo lanchi
bwebityo olusi Bajjo obubaka obusembayo kuba obamanyi nnyo. So mukulu Bajjo ne full figure mwetereze bwe tusirwalirako mutubalimu amagezi tubanyize bamanyi bulungi mweyagala. Bajjo kiriza bulungi to omukazi wa mwagala oba temukyalina laavu kati sawa zino naye kinandi basabye muve mu katemba abantu bana Uganda balina enjala yaabwe bali mu karantini bawulira obusungu bajja basanga babakuba empi nga mubasirwalirako nga balina obusungu obwavu baluma business zikyatambula fo kyokuba buli ebintu ebibazimba muli mubasirwalirako kyokka mweyagala ebyadda n'omwana wali kati omwana anaalaba ki kifaananyi kiki kyemuteeka mu mwana ate ng'omwana mukulu mujja mufuula kataala kate Bajjo yeetatawo Kapere ki ono Lufotos era yazaala Kapere yamuzaala mwani we nkutidde yamuzaala mugundi ono omukyalo ono yayimba abakyakala Chance Nalubega kati ogenda wakana byonna kyonna kiwetaaga omumanya bwendi wano Kapere tujja kudda olulala nvudde wawali oli mubi nnyo eze Kapale Kapale kale taata Kapale